Kusaawa eno nina mukenenya akawuka akaleeta mukenenya naye siina oba gwe bayita AIDS. Olowooza akawuka kano kayinza oba kaavaawo wennyini watuufu? Siyinza kugamba nti oba nina watuufu wennakajja kubanga mu biseera ebyo nali nina abawala baali basatu wali oyagala beyali njagala naye bonna okuyita mu kansala twali twagezaako okujja babakebeze naye buli omu yampanga komenti ye nga ziri zitya komenti ezo ng'oli agamba nze kati ndi wala nze kati musawo Babra musawo Babra yanyamba nnyo kubanga bwe natandikira eddagala yasooka n'antegeka bulungi nga results tezinnafuluma tetwagala otunyonyola okutegeka anteekateekenga okwetegekera results ezinaaba zivuddemu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erinnya lyange nze muzzukulu wa Kisolo Sonko Muhammad atudde muzamugula olunaku olwaleero kubanga amatuusaako emboozi olunaku olwaleero ennaku z'omwezi lumu olwaleero omwezi gwa Desemba omwaka 2021 tutandika okubeera nga tufundikira omwaka. Olunaku lwaleero luyitibwa olunaku lwa mukenenya mu nsi yonna, World AIDS Day. So tutambuliddeko mu bitundu by'ebweyogerere tuliko ku ddwaliro ery'omukireku twagala okubeera nga tulaba olunaku luno abaayo lubasanze lutya. Na muganda wange gwendi nayo olunaku lwaleero bwenyagala obeera nga abeeyanjulira oluvannyuma tubeera ate nga tugenda mu maaso. Omupya subscribing no ku Good Talent tugende mu maaso. Sanyusa okulaba mukama wange. Kale ssebo. Obulamu si bubi okutwaliza wamu. Covid tubadde naye era tukyatambula naye mpolampola naye nga tusuubira nti tujja kumalako. Ayita kulaba yetaaga okumanya erinnya lyo. Amannya bampita Wakow Isaac. Ani? Wakow Isaac. Yes. Era nga mpangalira mu bino ebitundu by'ebweyogerere. Wakow Isaac twategeddeko nti era olunaku lw'abantu abalina akawuka aka mukenenya lukizibwa okwetooloola ensi yonna. Walutegeddeko naawe? Ssebo nkimanyi bulungi. Wakow Isaac twategeddeko nti gwe olina akawuka akaleeta endwadde ya mukenenya. Byonna oba obiyina, kiba nti olina akawuka kayita mukenenya oba olina mukenenya, biba bitya? Kusaawa eno nina mukenenya akawuka akaleeta mukenenya naye siina oba gwe bayita AIDS simulina naye nina kye bayita akawuka akaleeta mukenenya. So byajja bitya? Akawuka kano nakafuna naye kati engeri nze gye nina masiki ate ne distance wesobola okendeezaamuuko eyo katono basobola okubeera nga kwekkaanya bulungi tugende mu maaso n'emboozi yaffe. Tolaba okyukidde ddala nnyo bwegijjeeko. Yes sebo. Kakati akawuka kano ngenda okukizuula mu 2017 naye nga bw'omanyi nti abavubuka mwegyo emyaka nga bw'omanyi abavubuka nali nga abavubuka abalala ng'ebyokwekebeza nali sibifuddeeko ng'era saagala kumanya nga ninamu kuli okutya nga ŋŋamba bwe nnaagenda neneekebeza okusinziira engeri gye nzize entambulamu so nafunamu okwo okutya ne ŋŋamba nedda sijja kwekebeza. Naye owayitawo akabanga nafuna omukisa we baategeka okwekebeza akawuka mu kifo ekimu kye baali bayita health camp. Kati bwe bankebera dokita omu ndowooza mu bantu bonna bwe baakebera nze gwe baazuulamu. Soko tunyumizemuuko embeera eyo because wali wemanyi bulungi nnyo myaka gya kivubuka otesitinze wano nawali. Yes. Bamaze okukebera dokita ono ajja atya? Walinamu okutya? Byali bitya? Nali suspicious naye nga search for akonyo in fact ekyali kinviirako okutya okwekebeza. Naye sigamba nti oba nali nini suspicious nti nina ekinnuma nti oba naye engeri gye nali ntambuddemu nga nange nkola kinga yentiisa. Naye kati omukisa service bwe yasembezebwa okumpi nenfuna omukisa ogwo nenfuna ekinyegenyege ngende nkole ki kakase manye ddala nyimiridde ntya. Mwaka 2017. Olongo alina emyaka emeka? Nalina emyaka oba gyayinga 19. 19? Okay. Kati dokita ankebera banzijjako omusaayi bamala okunzijjako dokita yagaana okumpa results kubanga yali camp bagireeta buleesi mulimu abantu bangi ate nga bano baali batambuze
babaleeta buleesi ndowooza era nze gwe baazuulawo. Ojjukirako ku bantu abo abakebera obulwadde kampu bali bani abagitegeka? Sijjukira baali bakyaki baali bakyaki abagitegeka naye simanyi bantu bennyininyini abo abajja. So bwe bankebera ne baŋŋamba tukukebedde naye tetujja kuwa results ez'enkomeredde tukusindika ebweyogerera ogenda okole ki odde muwekebezi baku confirmatory tests. So bwe ntyo naye kyankaluubiriza wafunamu okutya nnyo namala omwezi mulamba nga ntudde n'ebipapula bye yampandiikira nabisuula kyekituufu nabisuula ebikusindika wala ogenda yongere weekebezi ne mpulira nga ntidde naye ebbanga lye namala nga ntudde waka stress yali emazeewo ng'owulira ezasooka results olwo yazikugamba nga ziri positive tezaali positive naye dokita okunsindika wano nakimanyirawo okuŋŋamba nti genda ebweyogerere kuba engeri gye yakyogera nga agenda ebweyogerere bwe banaaba tebakuyambye nkubira essimu n'ennamba ze naazissaako. Kati ebbanga lye namala awo mu kwekulubusanya nkyerowooza stress zimmalawo mpulira nfa nene consolinga nzekka nene kansolinga neŋŋamba nedda bankoleki sasooka kyogera dokita ye yakiŋŋamba teyakiŋŋamba wabula bwe yansindika bw'atyo olwokuba nange nali neeteebereza nakola ki natandika okufunamu okutya neŋŋamba kati kino kirabika ddala nina akawuka. Kati nagenda okuvaayo eri okujja wano ku ddwaliro okunkebera ne bakonfaminga ne baŋŋamba kituufu okayina. Bakubuulira mu mbeera ki nti olina akawuka akugamba nga bakugamba nti kituufu olina akawuka bakola batya abo? In fact Katonda yanyamba nti nagwa mu mikono emirungi kansala yankansolinga bulungi. Wali wano kansala? Yes. Bamuyita ani? Musawo Barbara. Okay, Musawo Barbara tukwa yanyamba nnyo kubanga bwe natandikira eddagala yasooka nantegeka bulungi nga results tezinnafuluma. Twagala otunyonyola okutegeka okwo. Anteekateekenga okwetegekera results ezinaaba zivuddemu. Akubuulira wonna. Kuba nali mubuulidde story yange okubira ddala wali baali bansindise katinga muli naye ndowooza alaba nga ali suspicious. So anteekateeka okufuna results zigenda okutuuka era naddamu nantandika bupya. Naye of course mu kaseera ako nali already nga ndi tortured. Kuli okweraliikirira ku wayina? Najja already neeraliikiridde kati mmala okonfaminga ate nebikola ki nebyeyongera nankonfaminga. So wamala okunkonfaminga naye kubanga nalinako information ekwatagana ku HIV nti kasita wakuzuula n'akawuka oba olina kutandika ddagala ekyo kyo nali nkimanyi tewali kyakola kirala okujjako okukola ki kutandika eddagala. So bwe yakonfaminga yankwata bulungi nakansolinga nambuulira buli kimu kyenteekeddwa okukola era ekyanyambira ddala awo mu kusooka kubanga kyampa ekiddako nemanya nti kati eddagala lyentandise nina ddimirawo nti bino bisobola obbeerawo bino bye nina okugumira nina kwerabirira ntya nina kulaba ntya nga ntambula ogenda mu maaso nga ndi mu mbeera bweti. Kyanyamba nnyo kansala yanyamba nnyo era bakansala bonna abakola ku balwadde b'akawuka suubira simanyi nnyo ebyo abalala bwe bakola naye singa bonna babeera bwe batyo kitegeeza nti tuba tukwatibwa bulungi nnyo era omuntu ogenda okuyingira mu kintu ng'omanyi ekyekiddako. Bigambo ki ebyo by'oyinza okuba nga bijjukira musawo oyo ogambye Barbara? Musawo Barbara bye yabeera nga akubuulira nti kati munange kola booti si enkomi wala bye babagambagamba awo okubazzaamu amaanyi? Kituufu okusookera ddala nafuna okutya nga manyi ndowooza nali simanyi nti waliyo abantu abalina akawuka nga nze jesi nga nkiwulira gye bali naye nga sifunanga mukisa kulaba ku muntu nti wuno alina akawuka. Laba omukisa ogujja tegutandika kugwa mu nnyini. Kati nze nasooka okweraba ate nekimpa stress nendowooza nze nzekka ngenda kubeera ntya nga nina akawuka naye kansala yanyamba naŋŋamba nedda toli weeka waliwo abantu bangi era yaŋŋamba ku appointment gy'onoobozzeeko okudda ojja kulaba banno
abali ku ddagala nabo ojja kubanga obalaba ate kijja kwongera okugumya. So ebigambo ng'ebyo kubeera nti sirinzekka byayongera okungumya. Okwetunulira nga death sentence nakyo kyalimu nga ndaba nga ndinga ali ku kalaba olaba nga obulamu obukomye. Ekyo nakyo yakinnyonnyola n'akansolinga bulungi n'agamba nedda obulamu tebugenda kukoma, obulamu bulina okweyongerayo. Naye bye yaŋŋamba okukola ng'okumira eddagala mu budde bwali obutuufu obutayosa, ebyo byokka bye nali nina okukola. Singa mba nga mbikoze okugoberera ebiragiro by'abasawo nja kusobola okukola ki? Nja kusobola okuwangaala era mbeere ng'omuntu omulala yenna. So bye bimu ku bigambo ebyaŋŋambibwa ne bingumya mu mbeera eyo. Ebiseera ebyo wali obeera n'ani waka? Nali mbeera na famire, kyali waka. Kati bo babitegeera batya? Abawaka saasooka bibagamba, nasooka ne mbigumira bw'omu ne mbeera ku ddagala eryo. Era oluvannyuma musababula era ye yakiŋŋamba, n'aŋŋamba kirungi nnyo okubeerako n'omuntu gw'obuulirako ekyama kyo. Era tekyali kyangu of course, naye namala kifumiitirizaako. Ngamba naye kati eddagala lino singa omuntu omulala nsanga ndimira anaalowooza ki? Ab'ewaka kuba nali sibeera nzekka. So nasookera ddala ne ŋŋamba sisita wange oluvannyuma lwa kansala okwogera nange akabanga nga kawezi nga twogera naye, nankubiriza okulaba nti mbaako n'omuntu gwe nkola ki? Gwe ŋŋambako. Era gwe nasookera ddala yali sisita wange ne mugamba. Bwe namugamba ate kyannyamba kyampa emirembe, kisooka okumirira eddagala lyange mu budde nga seekweka, yesi nga nzijukiza n'okundabirira ng'omuntu nga nti kwegamba kuba eddagala lyaffe lino lye tumira tulimira, naye ate omuntu oba olina okulya tosobola kumira nga tolya, olina okulya nga ate olya emmere ezzaamu omubiri ki? Amaanyi. So kyannyamba nti bwe yakimanya yafubanga okulaba nti essaawa ez'okumira eddagala we zituuka nga mba ninako kendidde. Yafuba nnyo okulaba nti afaayo n'okumpa emirembe ng'omuntu nti saafuna kati kutya kwonna. Weewaawo bonna nali sibagambye, naye kati nalinako gwengumirako nti asobola okuntegeera era asobola okumanya kyendimu. Abatulaba